Tuli mwezi gwa Rajabu oluvannyuma lw'okugumaliriza ndowooza Ramadani kati ebuzaayo omwezi gumu n'ennaku nga 10 okuva kati. Abatannaba kuliwa tusasula amabanja gaffe nga Ramadani tennaba kutusanga n'amabanja. N'ekirala abantu batandika okwetegeka okuliisa ku baganda baffe abasiibi. Beerako ne ka saving nti kano ka Ramadani osaddaaka mwezi guno gw'ekitiibwa gugenda okuyingira. Ogenda nti zino bajeti yange yakusaddaaka kuliisa basiibi. Nino osanga emizikiti gyaffe gimu ng'abantu basiibulukukira ku buugi obukalu omutali na sukaali. Abantu tusobola okwekolamu omulimu. Nitukola WhatsApp group nitugamba tuliise omuzikiti gw'egindi. Nitwekolamu bajeti kamu gwe muganda. Nituyamba ku basiraamu b'egindi ne balya ne tubasiibulula. Empeera zidda gye tuli. Nino osanga abantu balina eŋŋaana awaka, balina butto, balina emiceere, balina zibbulubandi, balina kiki ebyokulya ebiri awo, amenvu, emiceere, biki. Naye nga bannaabwe abali eri mu mbeera ey'obuyinike ku mizikiti. Abamu banywa n'amazzi. Waliwo omuzikiti gwe nagendako nga bawaata lumonde. Wakusiibulukukirako naye gw'omanyi omusiibi okusiibulukukira ku lumonde. Lumonde nga yakutuze wano. Omuntu wasiibulukukidde ku lumonde. Abamu basiibulukukira ku bijanjaalo. Omuntu asiibye ate ateekemu ebijanjaalo kwalusa zino. Ninga tusobola okwekolamu omulimu gye tugamba katuliise ku bannaffe abasiibi. Bannaye twekolemu omulimu abasiraamu. Tugambe nti bino byakusiibula abasiraamu b'egindi tusobola okukwata ku bitundu ebyenjawulo. Tuliise ku bannaffe omwezi ogwa Ramadani gulimu obulungi obuyitirivu. Oyinza okunoonya abalira ku mmere yo nga tukyabalaba nga babeegayira bwegayirize. Niye olwaleero okyaliwo mulamu liisa ogambe nti bannaye kandiise. N'olw'ensonga eyo mwetegeke munneetegeka ey'enniya ennungi okuyingira omwezi ogwa Ramadani n'enniyaga nti ngenda kukola mirimu Allah gy'ayagala, ngenda kukola ibaada. Enneetegeka ey'okubiri tuliwe ennaku ababangibwa tuzisasule before Ramadani. Enneetegeka ey'okusatu twetegeke okuyambako ku bannaffe abali mu buzibu nga tubasiibulula. Basobole okusiibuluka mu nsiibuluka ennungi. Ne basiraamu bannammwe olina olaba nga aleese agezaako okuyamba ku basiraamu ku busobozi bwe obutono n'abaleetera ebikajjo. Naye ekikajjo sheekhe ku musiibyo kisusa. Akisiibulukukireko empango z'ebikajjo linaazi abasiraamu banaayimu kutukwatireko awo. Abasiraamu basobola okwekolamu omulimu. Muyite mu charity zaffe ze tulina tugule ebintu tubitwalire bannaffe. Emizikiti egimu tusobola ogisiibulula omwezi gwonna. Muyite mu charity zaffe tusiibulula abasiraamu. Twekwata emizikiti. Ogende nti ku Masaka Road njagalako emizikiti 3. Bugere Road njagalayo emizikiti 4. Masaka gundi oba eno gundi Bulemeezi Tegerex Mitiyana Jinja Road Tegerex yuno olugende ne waffe Kakiriwa Hoima Road tukwate emizikiti ogende nti tusiibulula abasiraamu. Naye abasiraamu abamu zaka tetuwa, tetusaddaaka, tetwagala kumanya bannaffe bayita mu mbeera ki, tetwagala kumanya. Tuli ku kintu kimu kukuŋŋaanya kuzimba apartment azimbe nadda kwena azimbe nadda kwena. Okuzimba apartment ekyali badde kibi. Neerowooza ku baganda b'abasiraamu. Olowooze ku bulungi empeera eziri mu mwezi ogwa Ramadani kubanga zidda gy'oli. Olabanga ayamba naye ggwe weeyamba ng'oliisa abaki abasiibi.